Final omusajja bamaze ne bamukwata. Ono omusajja eyabbye ssente za Kadaama, ono omukyala yabadde akabira wano amaziga ennyo ku intaneti. Mwamulabye. Oyo omukyala akasajja bamaze ne bakakwata. Naye ekinneewuunyisizza nti obwedda abasinga mwavumye omukyala ono mu comment section nga mugamba omukyala mukulu nnyo era sugar mami. Naye njagala otunuulira omusajja ono alinganga omukulu n'okusinga omukyala. Omusajja mukulu bannange tugenda ne tula mu filter. Gano ge bayita amaanyi ga filter. Bw'otunuulira filter ekulaga olulenzi luto. Kyokka bw'otunuulira ky'olaba wano mu kavidiyo njagala nawe okatunuulire. Kasajja kakulu. Naye buli muntu yenna yali alidde ku ssente ya nkuba kyeyo nga wagirya mu bukumpanya. Nsaba bakukwate. Ate we bakukwata osasule ssente zonna ze wali oteekemu ne excess. Kubanga bantu mmwe mutukoze ebintu. Mulidde ssente zaffe ne mwagala okututta. Mulidde ssente zaffe ne mwagala okutusuula eddalu. Naalisabye Mukama Katonda ono gwe tusinza. Buli kintu kyonna kye mubadde mutwagaliza nga mutuliridde ssente zaffe, mmwe kibe nga kibatuusibwako. Lwakuba nti Katonda waffe gwe tusinza tasasula bubi lwa bubi. Naye omuntu gw'oyagaliza okugwa eddalu ng'omaze omulira ssente ze, gwe kennyini waalibadde oligwa. N'omanya kye bayita okugwa eddalu. Omuntu gw'oyagalizza okufa ng'omaze omulira ssente ze, gwe kennyini waalibadde ofa. Kubanga bantu mmwe abakyala bankuba kyeyo balina amaziga ku bantu. Si basajja bokka. N'abakyala emikwano simanyanga baŋŋanda basenga simanyinga babaani bannange mukabiza abakyala bankuba kyey'amaziga. Abakyala bali eyo nga balina amaziga bangi nnyo abatasobola kuvaayo mu public naye nga balina obulumi. Feyo gye tubeera mu organization oli ajja nakugamba nkubulye Madamu Maggie mpulira njagala kufa. Njagala kufa nveewo omukyala najja n'akaaba amaziga n'owulira ennaku. N'otandika omubumbirira omukansolinga obe ng'omuzza mpola mpola. Naye ng'abamukaabya bafamire, abamukaabya be bano oluusi abasajja be yazaalamu omwana oba abasajja be bazaalamu abaana. Abasajja be twazaalamu abaana. Omukyala bw'asituka n'ava ewaka n'agenda ku kyeyo, omukyala yafuuka taata buli kimu. Yasasula fiizi, yagula emmere ewaka, omwana talina lugoye, mukyala gwe bagamba. Ne weebuuza taata newankubadde gwe wasigala Uganda, tokyalina lwero yonna gy'osobola kuzannya nga taata. Fiizi mukyala, kubanga ali ku kyeyo. Ekyokulya, renti. Bannange nnina omukyala gwe mmanyi. Nammanyi nammwe gye muli eyo bangi. Omukyala oli asasula rent we yaleka abaana. Bali ne taata waabwe naye asasula rent. We bagira ne bamugamba mbu olwaleero tetwafunye kyakulya ng'abaana bali ne taata waabwe. Bwaba bali awo nti ate sukulu fees omukyala akaaba nagamba ne mpulira nga bintuuse wano. Bakyala bangi nnyo abakoze ssente nga tazambaddeeko lugoye, amazima ga Katonda nga talina kantu n'akamu kaakozeeko naye ng'abantu abali e Uganda be baganyuddwa mu ssente ze. Oboolyawo nga bamukozeemu ne bizinesi. Nadda ewaka nga bwe yagenda. Tunulira omukyala ono. Ssente zonna abadde aziwa omulenzi, amanyi beezimba, bagenda kubeera bonna. Nalabyeko ne interview endala ng'omukyala agamba nti ssente zonna era yaziwa omulenzi ng'amugamba bazimba amaka wadda bagenda kubeera bonna. Naye ng'olwaleero omusajja yabula. Kati noono omukyala n'akasente ke yakomyewo nako ke yabadde alinamukozi agambye nti yezze ne $200. $200 ziri $7,000 n'obugwamu. Then ng'alina mukono obulalalala. Omwami ono zonna n'azikwata n'aziteeka mu wallet ye n'amuwako $5,000. Basajja mmwe mutumanyidde.
simanyirwa kuba nti oba naffe bankuba kyeyo tetuyiga oba tetuyiga oba kiki kuba nzonzibwa omulundi ogwo nze nkola ekintu omulundi ogwo sikkiriza muntu mulala yenna kuddamu kukinkola naye osanga olinga eyasooka yazirya n'aziwa n'omulala naye n'azirya banange bankuba kyeyo naffe ndowooza twetaagako okuzibukako ku maaso sente zaffe twekerawo zigaba ng'ebijanjaalo tewesiga muntu kumusindikira sente nguliza poloti bannange obusente buteeke ku akawunti eya banka de Uganda weegulire poloti nga ggwe muguza amataka ne muteekayo abantu nkuumiraako amataka gammwe ne bagagula ne batandika okugabeeramu ate ne baagala okubatta balise amataka gali nga baagafuula gaabwe sente ezo zigenda kumenya kyenkana kizootasobola kuŋŋaanya nodde e Uganda ne weekolera ky'oyagala okukola bannange bamikwano bahasolaze tuzibuke amaaso obusajja bwonna obuli eyo obusajja buli musajja wenna gw'olaba ng'oli kadaama omusajja n'ajja mu kabookisiko n'atandika okukusaba ssente mu lukujjukujju olw'okukukwana n'atandika okukaabira ebizibu n'atandika okukusaba ssente manya oyo tageti ye ya ssente si ya laavu talina gy'agenda kukutwala wabula yeetaaga ssente okuva mu ggwe wadiya twebereremu naye twebaza Katonda nti akasajja kano bakakutte kuba omukyalo ono yakabya amaziga n'empulira ennaku ne kamumanyira neze yazze nazo ate ono omukyala yawonye kufa kubona omusajja adajja kumutta ebawuza tubadde tugenda kugenda gindi simanyi tugende ewaka tekeyo emigugu nde tuveeyo tugende babadde bajja kumutta bwe bati bwe bafa tiyavudde ku kyeyo oba bwe bati babawa obutwa akuwa obutwa n'obeerawo ennaku naye nga bino ebintu bya ssente agenda kutugumbula mbu babadde bagenda kutwala ebintu ewaka gye bazaala omukyala bave balyoke bagende ne gye bazaala omukyala tebaalituuse yali mutugidde mu kkubo era omukyala no yabadde ne Katonda we buno obusajja bwe buti kaakutuze dda kakukudde dda mu bulago ne kakutuga ssente zaaziridde ate ne zikossa imagine bannange kankome wano neze nina obusungu ku bantu abali ssente z'abankuba kyeyo amazima kiri nti mbayinako obusungu era bwe mpulira nti ono yadde ssente za nkuba kyeyo mpulira ddala nga kiringa ekituuse ku nze kankome wano mukama bankumire nnyo atakumira mpeera tujja kuba nga tusinkana ate mu videos eziddako mubeere bulungi musule bulungi mweraba